Bannayuganda muwummule. Museveni si wakugibwako n'amagezi ag'omu nsi eno. Oyo ekigambo kino sigwe mulundi gusooka kukyogerako mu 2017 nafulumya ekiwandiiko ekyali kiraga President Museveni yajja atya kufuga Uganda, lwaki yajja, era nsonga kidala emulembeza ku bufuzi buno. Nagiwandiikako era bwe natandika okubategeeza bannayuganda ndi muwummule. Amagezi ag'omu nsi muno tegasobola kujjako Museveni. N'obwo munaakola mutya? Bana bagamba Katonda alina ensonga ku ggwanga eno Uganda ng'eggwanga. Era mbadde mbategeeza bulijjo nti ggwanga eno Uganda Katonda yalironda 1998. Enkyukakyuka y'ensi y'ebyomwoyo etandikire mu ggwanga lino kubanga enjiri yennyini, enjiri ya Yesu Kristo yakyamizibwa mu nsi yonna, era amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati gali wabweru w'obwakabaka bwa Katonda. N'ekyo enkyukakyuka eno Katonda gyagala kuleeta ku nsi y'ebyomwoyo yasalawo okugyesigama ku ggwanga eno Uganda. N'ekyo basebo ne banyabo, ekizibu ekinene kiriwo, temusobola kwawula amagezi ga Katonda n'amagezi g'omu nsi muno. Ekyo kizibu kinene kye mulina kubanga amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati tegakibalaga nti waliwo enjawulo y'amagezi ga Katonda n'amagezi g'abantu. Abantu amagezi gaabwe gaavaawa, amagezi ga Katonda gali gatya? Mbategeeza nno nti kati Uganda muwummule. President Museveni tasobola okugibwako n'amagezi g'omu nsi muno. Singa kyali bwetyo yalibadde yavaako dda. Naye tekisoboka kwa Katonda alina ensonga ku ggwanga lino. Okutuusa nga munaategeera nti waliwo amagezi agoogerwako mu byawandiikibwa, Bakolinso ebbaluwa esooka essula ey'okubiri n'olunyiriri ku bakulu 6, amagezi gano Pawulo agoogerako ge mutalina era ge mutamanyi. Agamba nti naye amagezi tugoogera mu abo abatuukirira, naye amagezi agatali ga mu mirembe gino, era agatali ga bakulu ab'emirembe gino abagwawo. Naye twogera amagezi ga Katonda mu kyama, gali agakisibwa Katonda ge yalagira edda ensiga tezinabaawo olw'ekitiibwa kyaffe. Abakulu bonna ab'omu mulembe guno ge batategeeranga n'omu, kuba singa baagategeera tebandikomeredde Mukama waffe, Mukama owa kitiibwa. Amagezi gano agava mu ggulu, amagezi ga Katonda ganjawulo okuva amagezi g'omuntu ge yafuna nga Adamu amaze kwonoona, ekibi nga kimaze kuyingira ku nsi. Omuntu yafuna amagezi ge mulina kaakati. Mulaba Uganda, mugamba mwagala kulonda, mugenda kulonda, naye mu amagezi gammwe ge mulina kati tigasobola kujjako Museveni kubanga Katonda yamusimba, yalina ensonga. Ndi muwandiisi, mbategeeza bulijjo, yatumibwa Yesu Kristo mu 1988 okulaga okukyama n'okubula akabagulizi ba Yesu Kristo bali mu nsi kati. N'ekyo kigambo kyaka ku Uganda ku ggwanga lino, era ndi muwandiisi w'ensi yonna akwata kukyama n'okubula akabagulizi ba Yesu Kristo bali mu nsi bonna ekireesa amadiini n'amakanisa ag'enjawulo ge mulaba agatalimu nsa, agatalimu obulamu bwa Katonda nga bwe mugalaba, nga bwe gatunulira. Era ekizibu kino ky'okukyama akabagulizi ba Yesu Kristo abali mu nsi kye kivuddeko ensi eyo n'okucyankalana, ensi eno kweyongera okubeera mu matiga, ensi eno kweyongera okuzibwala, kivudde ku kukyama kw'abakkiriza Kristo okuli mu nsi. Mu Uganda mubalaba, manga bampuliriza bandaba nti mu Uganda abantu abakkiriza Yesu Kristo be basingamu obungi. Abatakkiriza ojja kubuuza ono nti Mukatoliki, ate nze ndi mu Protestant, ate gwe oli mu Adventist, ate gwe oli mulokole wa gundi.
Kakati niwesanga nti abantu abasinga bungi mu Uganda bakolezi ba Yesu Kristo. Naye obulamu bwa Yesu Kristo tebabulina. Amadini n'amakanisa tegabulina. Singa baabulina, singa zino njawukana ziri mu wote zandibaddewo. Nga bwe muziraba. Bajudde enjawukana n'obukyayi. Amadini n'amakanisa mugalaba. Nga Katonda kalaga nti mwewa Katonda si abirimu. Mwoyo mulala gwe gutukanya amadini n'amakanisa gali mu nsi kati. N'olwekyo aseba ne banyabo. Museveni president aliko kati aliwo olw'ensonga mugoberere obuwandiisi buno ate mubuseeko mwoyo. Mbategeeza temusobola okukyusa Uganda nga mwesigamye ku bukyayi bwammwe. Mu kuvumagana mu bulabe bwe mulimu temusobola kusanyukira mu ggwanga lino n'obwo munaakola mutya. Okutuusa nga mutegedde Katonda ayagala ki? Mbategeeza amadini mafu, madini n'amakanisa malwadde. N'abagalimu n'abakukulembera bagamanyi nti galwala. Ndina ekiwandiiko wano ekyanawandikirwa ayaliko Archbishop wa Uganda Olombi. Yali oyo musajja mwesigwa. Kubanga yampandikira ebaluwa 1993 ngasomye ebiri mu buwandiisi bwange. Ekiwandiiko nkina kye yawandiika. Yalaga nti ddala gusomozebwa kwennyini kwekanisa mu nsi. Naye kati abantu mulowooza mummwe bameka basinga Olombi obuyigirize mu by'eddiini. N'addiini balala mu nsi yonna. Bano bamuli Serulo, bano bani babeni hini bani ebaluwa zaabwe nzirina wano. N'ekyo mbategeeza nti Museveni president wa Uganda obutafaanana president balala nabagamba nti byafaayo bya Museveni obuzaalirano bwe amagezi galina n'obuyinza bw'alina tebiva eri ye biriko Katonda yamusimba. Ekkubo lye yeetooleramu kujja kufuga Uganda tosobola kulisobola, teri mugezi asobola kulisobola. Taliiwo wano tebakulimba. Tebalisobola wadde abazungu kigumu kulisobola. Ekkubo Museveni mwe yayita okufuga Uganda n'ebbanga lyayise lyamaze okusobola okufuga eggwanga lino nga bwalifuze. Ekizibu kye mulina tekivudde gyali kubanga ensi eno Uganda nga bwe mugiraba abantu bajudde bibi babbi bali bangozi bajudde embeera zonna nga bwe muziraba. Kivudde ku nzikiriza zembi, enzikiriza zitalina mulamwa kubanga abali mu gavumenti bonna bagolezi b'amadini n'amakanisa, banyabufuzi bonna bagolezi b'amadini n'amakanisa. Kitegeeza singa amadini ga Yesu Kristo, amakanisa ga Yesu Kristo, abagolezi bago bali badde bakyuka, omubbi n'alekayo, muli w'enguzi n'alekayo, abalimba ne balekayo, ebibi byonna ne biwona, ne tufuna abakozi ba gavumenti abatuufu, abatalina kibi, abatya kibi. Naye kati abagolezi b'amadini bali mu madini bali mu gavumenti. Kaakati mu mutundira President Museveni mu ky'okutundira nzikiriza zo mulimu gwazo ku nsi ki ezitakyusa abagolezi baazo ababbi kufuuka abali b'enguzi kuwona ababbi kuwona n'olwekyo kati muleme kutunulira okufuuka ekiso kya mbuzi ekitunulira omubaazi ate oli yagise nekate mutunulira. Mulema kutunda ba president bamawanga mutule nzikiriza wewali kikyamu. Singa ekikyamu kino kireetedde ensi yonna okwevuluga. N'ekyo ebbanga lyali lye munaamala nga muli mu kulwanagana munoonya kukyusa gavumenti mufune birungi temuli kubifuna wadde tondo muli bakweyongera obuyinike. Obuyinike bwa kubeeyongera basebo ne banyabo. Amagezi gonna wadde galemeredde abaana byabufuzi ag'ebyenfuna gaki omuwandiisi agalina. Nawandiika ekitabo Rise of Africa nakiwandiika 2006 nakifulumya nga kiraga Afrika ekole ki mu byenfuna n'enzijukanya yaayo. Byonna mujja kuba mwifuna kuba muwandiisi amagezi nagaweebwa. Naye ebirala bye mulimu byonna byabufuzi ne bagamba amagezi ga sitaani si magezi gava mu ggulu. Ebiwandiikibwa bikyogerako mu Yakobo essula 3 olunyiri kuva 13 kutuuka 16. Amagezi agalimu bukyayi agalimu enyombo si magezi ga Katonda si magezi aganaleeta emirembe nedda. N'ekyo buli muntu yeefeeko kulaba nti mugobere buwandiisi buno. Awatali ekyo nabagamba obufumbo mulaba bwonna bufuuse kizibu. Waliwo ekikyamu ku nsi mugobere buwandiisi buno mutegeere ensi ekole ki. Mwebale nnyo mwebale ddala okusobola kugenda maaso n'okumpuliriza.